mazina gongagadde kale tukyali butwala marusina tokule kutesaka ensonga ez'enjawulo nate nga bwezitambudde mu Christmas tugenda kuddako Masaka eyo naddala Masaka City Bugabira Ndegeya Nyendo Mukungwe wabadde nate abamenyi b'amateeka UPDF naddala abeekasijjagirwa bakoze eddimu okuzuula abantu bano katulabe buti ate bwe bitambudde. Abateeberezebwa okuba abatujju bakukunuddwa mu kibuga Masaka nga babadde n'ekigendererwa okukitegamu bbomu. Babakutte ne bibategese okuzitega nga babajje Kyalugo mu Bugabira Ndegeya mu Nyendo Mukungwe Division. Alfred Bagambachi adumira police mu Buddu agamba bafunye amawulire ku bikolwa eby'abakambwe bano n'agumya abatuuze. Era ne tukolerawo amangu ddala ne tutuuka zabadde ssaawa 3 n'ekitundu ez'ekiro ne tukwatako omu ku bo kati twamukutte ne twogeraganya naye era n'avaawo n'atuleeta wano w'abeera wabadde abeera era ng'abeera n'ebisi nga bwe mubiraba. Tumusanze n'ebisi bino byonna n'atunnyonnyola engeri ki gy'abadde atambuza emirimu gye egy'okutulugunya abantu. Sekito Ibrahim omwogezi w'amagye aga UPDF ow'enkambi ey'Ekasajjagirwa agamba nti basitukiddemu ku bakozi b'ebiffe. Koze operation nga amagye ga UPDF Anfube Masaka Amadi Brigade ne police ne intelligence ne tukwata suspect era n'atuleeta mu kifo gye babadde bakupulira ebyokulwanisa ababijjayo nga baagala okutabangula eddembe mu nsi yaffe Uganda. Tumakage naye abadde apangisaawo era nga twamufunye n'atuleeta wabadde ebintu bye baabiteeka. Abadde successful, suspect tumukutte era n'ebyokulwanisa ne tubikwata era nga bwe mubirabye era nga essaawa yonna okunoonyeza kweyongera mu maaso nga ne suspect oyo ajja kubeera ajjatwalibwa mu mbuga z'amateeka alamulwe. Nalubega Jane ssentebe w'ekyalo Kyalugo annyonnyodde Katende Ali bwe yajja mu kitundu kyabwe nga badde asiiba yeebikkirira ng'abakazi. Omwami nanneeyanjulira n'angamba ava mpiki, omwami Yesega ava mpiki, mukozi wa gavumenti bamuwadde transfer kujja Masaka anoonya nyumba yakola ki yakupangisa. Kanina mutabanyi wange Wasu namuyita nga mugamba waliwo omukyala yanakera ennyumba ye Nalutaanya ey'okupangisa yange otwale bano wali basajja baatuukayo nti nedda eyo nfunda na famire ne tetujjayo eri ku kkubo kati batugamba nti eri engulu yali vaisi yagenda ennyumba bakola ki bagipangisa abatuukawo wano oyo kaboogere yabaleeta ng'ennyumba bagisiima kati ennyumba bwe bagisiima okubira omukyala nannyini nnyumba ng'essimu tekola ki. Wabadde apangisa ng'oyinza okulowooza kifulukwa olw'endabika yaawo nga ne we banaabira basimawaaganya. Byamukisa Ronald, Sorot TV.